Ensonga za Kadaama we ziri kati zirabika ziwedde. Era nga gavumenti ya Saudi Arabia tesaze bubi musango guno okusinziira nga nze wendaba ebintu bino. Kadaama agenda kuba nti ataakomawo e Uganda kubanga buli kimu kyasobola okuba nti ate kiggwa, akasente baakamuwa, ekiziti baagimuwa efuluma eggwanga eryo. Wabula omwana gwe atagenda kukomawo naye. Okusinziira nti omwana tagenda kukomawo naye, gavumenti ya Saudi Arabia yasazeewo okuba nti esigaza omwana ono batwale full responsibility ey'omwana ono gavumenti. Omwana tagenda kusigala na Muwalabu agambibwa okuba kitaawe. Omwana tagenda kusigala na Muwalabu. Omwana agenda kusigala nga alabirirwa ng'akuumibwa gavumenti ya Saudi Arabia. Wabula taata we akkirizibwa okulaba ku mwana ono naye takkirizibwa kumugyayo kumutwala waka. Kadaama akkirizibwa okulaba omwana ono oluvannyuma lw'emyezi 6 akkirizibwa okudda e Saudi Arabia n'agenda n'akyalira ku mwana we n'amulabako nga yeetaddemu tiketi. Gavumenti bwetyo bw'egamba. Omwana ono bamuwadde okuba nti aweza emyaka 18 ng'akyakuumibwa gavumenti ya Saudi Arabia okwesalirawo wa ewatuufu wayagala okubeera. Ayagala kubeera na taata, ayagala kubeera na maama. Naye obudde buno nga tasobola kwesalirawo, gavumenti yemulinako obuvunaanyizibwa. So gavumenti ndowooza tesaze kyekubiira mu musango guno kubanga oba oliawo singa bibaddemu kyekubiira Abawalabu badibadde bagulira buli kimu ne Kadaama waffe n'asibwa. N'olwekyo nsaba nkutuuseko vidiyo eno ogyerabireko naye nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Mwebale kusaba na kugoberera ensonga za mwannyinaffe temujja ng'okwo. Wenjogerera mwannyinaffe obudde buno yafunye obwenkanya obuli confirmed nti omwana tagenda kuddayo naye ate ne taata we tagenda kusigala na mwana, wabula omwana agenda kusigala ne gavumenti ye Saudi Arabia nga yetwala responsibility eri omwana nga yemulinako control. Wabula taata akkirizibwa okugenda okukyalira omwana we, wabula takkirizibwa kumugjayo. Bw'aba ayagala okumulaba agenda n'amukyalira ng'omuntu bw'akyalira omwana ku ssomero. Takkirizibwa kumugjayo kumutwala waka. Ne maama w'omwana akkirizibwa okwogerezeganya n'omwana we wonna w'ayagalidde. Bw'aliba ayagala omulabako bamugambe buli luvannyuma lwa myezi 6 akkirizibwa okudda okulaba ku mwana we. Just alina kugula buguzi air ticket ye yokka gy'alina okugula ajje alabe omwana buli luvannyuma lwa myezi 6 okutuusa ng'omwana awezezza emyaka 18 egyesalirawo. Yajja okusalawo okugamba nti oba agenda kubeera ne maama we oba agenda kubeera ne taata we, naye obudde buno tewali muntu amulinako control. Gavumenti ya Saudi Arabia yemulinako obuvunaanyizibwa. Awo no twalira omukisa okwebaza gavumenti ya Saudi Arabia nti omulimu gwekoze bulungi nnyo, bulungi ddala okulaga obwenkanya eri omugwira n'omunnansi. Kuba singa kibadde mu nsi ndala kino nkakasa tewandiba omunnansi eka yandifunye obwenkanya sinakindi n'okusasula enguzi omwana n'abuzibwawo mu bwangu ddala n'omusango ne gufutwanka. Wano nno njagala okwebaza gavumenti ya Saudi Arabia nti omulimu gwekoze mutuufu ate era mulungi. Kyongedde okulaga bannyinaffe nti nabo akyasobola okufuna obuyambi, wabula si kyatteeka nti muteekeddwa okwebaka n'abantu abo, so mubeere beegendereza. Olw'ensonga olw'insense neguddewo, singa abakyala b'omu maka banaamanya nti waliwo embeera yonna, kino mbabuulira mazima, mugenda kufa. Wenjogerera obudde buno ekintu ekiyitibwa obutwa kisusse mu nsi ye Saudi Arabia oba mu nsi z'Abawalabu, ng'okusingira ddala mission yakuzikiriza bannyinaffe. Nkiddamu ensonga y'okugaba obutwa esusse
mu nsi z'obuwalabbu. Bannyinaffe bangi bempulira abalajana bamuwadde obutwa, batadde emmere bataddemu obutwa, ebyokunywa babitaddemu obutwa, okumanya nga bwe kiba kissaamu obutwa, n'amagi bagakuba empiso ne bateekamu obutwa, n'omucungwa bagukuba empiso n'ogubikula nga muddugavu. Omwana yansindikidde omuyembe, omucungwa nga byonna biddugavu, watermelon, nanansi nga byonna babikubamu obutwa, nga byonna kale efuuse bbulaaka. Juice, mwegendereze nnyo amazzi ge munywa. Afadhali bw'olaba ng'omutima guganye, genda onywa amazzi ga ttaapu. Bw'aba ng'omulalu asobola okunywa amazzi g'omwala kasasiro mwayita n'asavayivinga ate olwo ggwe. Ekirala, bannyinange, mwegendereze nnyo. Singa obeera mu nnyumba ng'olaba mulimu ebitakwatagana, embeera togitegeera bulungi, nja kusaba dduka bunnambiro. Tubagamba ebintu bino abasinga ne bitwaga ebyokusaaga. Amaka agasinga obungi galimu amajiini agaba abantu. Amaka gaba abantu abasinga galimu amajiini. Abaana abasinga bannyinaffe abali ku byeyo, abasinga baliko empewo. Ejjiini lijja kulaba nti olina amaanyi ag'enjawulo lyagala okukozesa ensobi. Gwe wena yeetaze obuyambi bwange, nja kusaba oyite ku nnamba y'essimu 0779 92 25 41. Ayina ebimusumba kusaba oyita ku nnamba y'essimu 0779 92 25 41. Naawe ali eyo ng'oli mutolosi ng'oyagala okuwugula ku basirikale oba okuwugula ku abo ab'amaaso amabi ab'omutima omubi, naawe nja kusaba yita ku nnamba y'essimu 0779 92 25 41. Naawe alina abantu be weekengera ng'ogamba omuntu ono mwekengera, bannange ayinza okuba agenda kukola ekikyamu, ng'ayinza okuba alina kyankola. Naawe jangu weezuule, jangu ku nnamba y'essimu 0779 92 25 41. Baganda bange mwenna njagala kanungwe nkabayisizeewo. Bw'obanga omanyi nti oli munnayuganda ng'olina erinnya ly'ekika, enzikiriza etali ya buwangwa na nnono giveeko ng'oli ku mitala. Bw'oba omanyi nti oli Muganda oba ova mu Uganda ng'olina erinnya ly'ekika, enzikiriza etali ya buwangwa na nnono giveeko. Yensonga lwaki osanga abaana abasinga yeefuula agenze kusaba, ali mu kusaba enayayuuya, amaziga gamuva mu maaso, ebigambo tebyatuuka, tamanyi nsonga lwaki. Njagala mbawo ekyokulabirako kimu. Omuwarabu yenna singa akulaba ng'oli mu kusaba agenda kwekengera, agenda manya nti kati ono ayina amasitaani, tebaagala bantu babavuganya, ogenda kutikkibwa. Bano musimanyi balokole aze mu lumu yatandise okusaba, asaba bwaleekaana, ayi Mukama Katonda bagenda kutikka, bagamba ogudde eddalu. Gwe wena ayita mu mbeera bwetyo, nkusaba oyite ku nnamba y'essimu 0779 92 25 41. Kano kabagezi bokka. Bw'ayagala okufuna obuwanguzi ku kyeyo, ayagala okugyayo ekyakutwala ku kyeyo, nga gwe twagenda kulambula, tewagenda kusanyuka, wagenda kukola funa ssente ozijjeyo obeeko kyokola oba ofune kapito. Nja kusaba tambulira ku buwangwa n'ennono. Y'engeri yokka mw'osobolera okuwangula obuwaŋŋanguse bw'oba ogenzeemu. Ne bw'ogamba otambulye mu nzikiriza ez'abo abagwira ze baleeta mu nsi yaffe, ogenda kusigala nga byokola tebitambula. Teri muntu gw'ogenda kusanga ng'ali successful ku kyeyo nga tatambulira mu buwangwa na nnono. Essawa ya kakati osanga essimu yankuba kyeyo nga erimu ennamba kumpi 6 z'abasawo Baganda, ng'omulaba obulamu bwe butambula buli kiriya.
n'osanga bano abadongo musimanya Katonda Mama Maria bikoze bitya ng'abona akola sente ziraba yafuna ebizibu ebitagwa kati ne weebuuza abikolamu ki bakama baffe bagenda okubawangangula okubajjeeyo okubatwala ku mawanga nga balina ensonga teri muntu awaŋŋanguka n'agenda n'akola emyaka 2 myaka 3 myaka 4 n'asigala kyekimu bw'osigalanga kyekimu manya oliko ekikyamu ku mutwe omuntu yenna ow'omukisa ye muntu awaŋŋanguka teri wakisirani alinnya nnyonyi ekyo kafuuwe